olunaku lweggulo poliisi lwe yavuddeyo neyoleka mu lwatu omukazi Patience Owimaana eyakwatibwa mu katambi ng'aliko omwana ow'emyaka 5 gw'awumiza. Okusinziira ku mwogezi w'ekitongole ky'abambega mu poliisi Charles Twine, olunaku lweggulo yategeezezza nga Owimaana bwe yagombeddwamu obwala mu bitundu by'e Bwayiise gye yabadde yeekukumye oluvannyuma lw'okudduka ewa muganda we Luweero. Poliisi olwaleero ekakasiza nga Owimaana bwe yakebereddwa omutwe olunaku lweggulo saako okuggibwako ndaga butonde kizuulwe oba ye maama w'omwana gwe yali awumiza. Wabula okusinziira ku poliisi ebiva mu kukeberebwa bikuumibwa nga byakyama naye nga bigiyambako mu kunoonyereza saako entambula y'omusango. Twagenze okukizuula nga mutuufu tulina okunoonyereza okuli comprehensive era nga mu bintu bye tubadde tulina okukola ekisooka kwe kubanga tukebera endanga butonde. Ekyokubiri nti buli musango gwonna okubeera omusango gukolebwa omuntu nga mulamu ng'obwongo bulamu. Charles Twine agamba nti fayiro y'omusango oguvunaanwa Owimaana yawedde ng'essaawa yonna agenda kutwalibwa mu kkooti. Kati ffe ekisigadde kwe kubanga tugenda kukyajinga omukyalo ono era wenjogerera kati waliwo paperwork ekolebwa fayiro ye olunaku olwaleero egenda kutwalibwa mu obw'omuwoza wa gavumenti oba oli awo atuwabule naddala keesi ki gye tulina okukyajinga omukyalo ono. Kyokka Twine agamba nti ekyanoonyereza ku mbeera embi omukyalo ono mwabadde awangaalira eyinza okubeera nga yamuviirako okutulugunya omwana. Wabula kino kibeera tekimuggyako musango okusinziira ku poliisi. Ate bw'ogattako ekizibu ky'obwavu n'ogattako background eyo nti olw'okuba yakulira mu mbeera nga teyeeyagaza tasobola kubanga asigala ng'alina obwongo nga bulamu nnyo. So n'olw'ensonga eyo tubadde tulina okumunoonyerezaako background. Poliisi etegeezezza nga bw'egenda okukunya ne taata w'omwana ono agambibwa nti yategeerako ng'omwana we bwe yali atulugunyiziddwa wabula n'asirikira ensonga eno. Era wenjogeredde abasirikale baffe basimbudde bagenze baagala okuinteractinga n'omwami oyo. Sijja kwanguwa kugamba nti omwami alina omusango. Ebyo nga bikyali bityo, poliisi era etegeezezza nga we waliwo omusajja atemera mu gy'obukulu 4 agambibwa okusobya ku muwala we ow'emyaka 13. Omusajja ono akuumibwa ku poliisi y'oku Jinja Road. Katono omusajja n'asagestinga nti omwana bamumuwe asomere mu masomero g'e Kampala kubanga yali agenze Luweero oba oli awo ayinza okufuna standards ennungi n'omutindo. Kyala asooka okugaana naye omusajja n'alemerako obutamuwa ssente okutuusa omukyala we yakkiriza n'amusindikira omwana mu Desemba. Omwana n'atandika okusomera eyo mukono taawo era ebyadirira nga budde bw'ekiro omusajja yasoobanga nga banne abatoobe nga beebase n'amusitula n'amutwala mu buliri bwe. Gerard Luyima, NTV, Akawungeezi.